Oluvannyuma lw'okulaba maama wa Jalya Walda ng'omusajja wa mututte embaga makenke kaakati gwe omwana ow'obuwala ali mu 20s 30s kyekikudibiza tell it nze okuba nga mbadde nzibasalako ebigambo sibaagaliza mboogerera ebigambo ebibya ennyo mumbuulire kiki ekibadibya ng'omukyala azadde abaana be 10 baabo bagenze ne Bulaaya n'abazzukulu bamuleetedde abazzukuluza. Tell me, mwana w'obuwala okyali wewemima omusajja mubi nja kuzaala abaana ababi that guy is ugly. Olina akasajja kakaku naye bannaga abaana b'obuwala namwe mulimba mbuulira ki ekikudibya ngamba ati manda ndiba kubanga wano ekkuba eryo baalita biki neweepakira omuwoomya neweepakira mufunza neweepakira biki omwana w'obuwala nosigala nga waddiba mukwano mulegerawo okubeera nga mulina selection kasitolaba omusajja ng'ali mu future ng'oyingira obufumbo fasta mudibye nnyo mugambe tudibidde ddala okitegeera. Maama wa social media influencer Jalya Walda bamukubye embaga naye omugambo gutokomose ku mbaga ya maama wa Jalya Walda. Jalya Walda alina musajja we tayagala kubeera nga amulaga face naye nkulabidde omugambo ogutokomoka fano kwa Cemex Media nga tetunagenda na mugambo gutokomoka kasooke tukongratulating maama wa Jalya Walda. Omanyi owegenderezanga nnyo ng'oyogera ebigambo ku maama w'omuntu nera kyekimu wegenderezanga nnyo ng'oyogera ebigambo ku mwana w'omuntu naye wegendereza nnyo ng'oyogera ebigambo ku muntu naddala abo bali nsesho maama omwana wegenderezanga nnyo naye omugambo gutokomose fano kwa Cemex Media twagala sooka kubayozaayoza okutuuka ku eryo ekkula nga maze okulibaagaliza obulungi abaana batokomose mugambo ogwasoose okubeera nga gutambula step father wa Jalya Walda asinga bba wa Jalya Walda obuto nti step taata wa Jalya Walda oba maama we gwe yawasizza omusajja yawasizza maama we ate sikola era nga nze abadde agamba mbu bannange tonakola era ku bantu b'abantu nanti nze nkola reported stories. Maama wa Jalya Walda omusajja yamukubye embaga nti muto nnyo ku mwana kijjuke ka Jalya Walda kale eno story ebeera complicated okubeera ng'ekola ekyo kankireke kangende ku kino ekiddako kale nakyo bitambudde bibiri. Omwana yakoze caption ng'agamba saawa yonna abazadde batuleka ku lujja amakulu mu kyo maama wa Jalya Walda bamuwasizza omwana ye tannaba kubeera nga bamuwasa wandisuubidde nti kale abazadde bandibadde babewasa dda kati nga abaana balina okuva ku nzija naye kati ate maama yavudde ku lujja omwana akyali ku lujja kubanga embaga mbu tetugirabanga okwanjole tukulabanga engagement omugambo gutokomose omuyitirivu. Waliwo komenti zendabyawo neŋŋamba neno nayo komenti mwana wa muntu yagiwandiikidde omwana w'omuntu asobola okubeera ng'asoma komenti y'omwana w'omuntu gyawandiise neŋŋamba tejja bbeera mu maanya ya nkoko wano ku Cemex Media saagala kubeera nga nteekayo kyange ffe katukomaawo naye nkujjukiza bannaffe abalegit shots abazze okubeera nga bakuwonya embeera embi ne audio omufu abayimbi gwe bali recording nga balina studio ez'omulembe bagenda ku recording oluyimba lwa audio ate bali promoting ne ku radio stations ez'enjawulo ate gwe omuyimbi ng'onooluyimba olwa video olwa audio ng'oyagadde olukola ya video naye bagenda sobola nnyo okubeera nga bakuyambako bagenda ku shooting oluyimba bali promoting ne ku TV stations ez'enjawulo. Bano tebakomera mukola music video zokka wabula bunene mu mikolo kwanjula mbaga birthday graduation simanye mudidi ate obwo kuyisa mukka mu kisero bakubireko ku enamba y'essimu gyasobola nnyo okubeera nga mbakutuusaako abalegit shots.